Ndamusiza nnyo muzeeyi wange, muzeeyi Museveni omwagalwa. Bwe wajjira wano mu 8 okutuuka mu 9, enkola yo yali yeraga lwatu nti tonaba kuyingirwamu mwoyo mubi, naye ebiseera gye biggweredde ng'omwoyo omubi kati gwakumalirawo ddala. Naye olwaleero ntwala obuvunaanyizibwa nga nze Muwanguzi Jacob, omusajja atya Mukama Katonda oyo atuula waggulu ennyo. Nkutegeeza obubaka buno, nkimanyi ojja bulaba. Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamizza nti munnange n'omusajja ayitibwa Kezekiya olwo yatuuka ekiseera n'akola ebirungi, bwe yamala n'ayambala amalala, n'atuuka ekiseera n'ava ku mulamwa, Katonda n'atuuka ekiseera n'amwetamwa. Naye omusajja oyo yali kabaka, yali mugezigezi. Katonda yamutumira nnabbi gwe bayita nnabbi Isaaya. Nkakasa oyina abakuwa amagezi, ebyo byawandiikibwa babimanyi. Ne maama waffe omulungi Janet naye ebyawandiikibwa ebyo abimanyi, ne sisita waffe oyo Natasha ebyawandiikibwa abimanyi, kubanga nze namulabako eyo mu New Hope nga azeeyo okutambuza ekigambo ekiramu. Naye size kunoonyereza nnyo ku bya famire yo, wabula nze nzize kutegeeza nti weekube mu kifuba nga kabaka Kezekiya bwe yasobola okugamba Katonda ebirungi bye yakola, olw'okuba nti yatuuka ekiseera n'akyukira ekisenge ne yeenenya, Katonda yamusonyiwa. Naawe kyukira ekisenge ekyo ky'olina mu State House awo. Munnange, Katonda akutegeeza nti weenenye, eggulu lijja kusonyiwa. Sitaani tasobola kusinga maanyi, kubanga okyayina omumwa ogusobola okusalawo n'oyita Yesu Kristo mu bulamu bwo. Your Excellency Muzeeyi Museveni Kaguta Tibuhaburwa, lokoka, eggulu likuyita, kubanga osobodde okuyamba abalokole n'amadiini okwetaaya mu Uganda akaseera k'ofugidde eggwanga lino. Ekyo eggulu y'ensonga lwaki likutumidde omubaka ng'akutegeeza nti yatula Yesu Kristo ye mulokozi wange. Ojja kusonyiibwa ebibi byo. Omubiri gusobola okukunenya, naye eggulu terijja kukunenya bw'onooba oyatudde ebibi byo n'ogamba nti Yesu Kristo alokola era awonya. Nze omu ku abo abawulidde eddoboozi ery'Omwoyo Omutukuvu nga nkutegeeza nti nga nze Muwanguzi Jacob nsobola okuba njogera bwogezi, naye munze wuliriza oyo ayogera. Ntya Kristo era ndi musajja muweereza wa Katonda. Naye eddoboozi liŋŋambye nkugambe nti Muzeeyi Museveni Tibuhaburwa ofugidde ebbanga ddene, eggulu lize lyetegereza ebikolwa byo. Katonda oyo atuula waggulu ennyo. Lumu yaŋŋambako nzije mu State House mbeeko kyenkolawo, ne mugamba ntidde, omusajja ayina amagye. Naye olwaleero ennaku z'omwezi zabadde 19, zabadde essaawa nga 6 ez'emisana, eddoboozi ne likomawo, nina Mwoyo Omutukuvu ayogera. Lumu nali nkufunyeeko mu experience nga sinnaba kulokoka. Omwoyo ogwo nkimanyi, omanyi ekigenda mu maaso. Muzeeyi Museveni lokoka, ojja kuwona okusibibwa mu kkomera ly'e Magombe. Naye sinza ayogera, eggulu lye likugamba. Mukama Katonda oyo afugira waggulu ennyo, ayina entebe y'entukuvu mu ggulu, era ng'atuula mu yeekaalu y'entukuvu ne yeetegereza ebikolwa by'abantu ku nsi. Ekyo kiri mu Zabbuli 11 olunyiriri olw'okutaano. Naye nkutegeeza ebigambo bino nti ntumiddwa, sikulabangako nawe tondabangako. Bayinza okuba abantu abamu abakola mu State House oba abakola mu state yo oba mu ggwanga lino
baali balabyeko feesi yange, naye ekyo si kyekikulu. Naye ntumiddwa Omwoyo Omutukuvu ku lw'okuba nti obadde osobodde okuwanirira eddiini n'etatwalibwa mu bya kisirusiru. Wayogererako ko ne ku bisiyaga era ne twebaza Katonda. Twasaba okutongoza abalokole n'okikola era Mukama akuwa omukisa. Naye ate kati eggulu livuddayo likutegeeza, Muzeeyi Museveni lokoka. Yesu akwetaaga, ayagala ogwe mu kifuba kye kubanga okoledde eggwanga lino ebintu bingi. Ebibi ebikoleddwa Katonda alirwedde okubijjawo, naye gwe sembeza busembeza omwana we Yesu Kristo mu mutima gwo. Ebyo ebyemagombe bijja kuggalwawo, kubanga nange naliko omwana omuto. Taata bwe yankubanga kibooko olw'okuba nasobezza, ate saakyawa taata ne taata teyankyawa. Kati ensobi zibaawo, naye bwe weenenya taata akuwa ekirabo. Kati naawe weenenye. Muzeeyi Museveni Uganda ekutegeeza nti weenenye, naye nga Uganda erimu Katonda, kubanga okiikiridde omulamu ogugamba for God and my country. Naye for God and my country eringanga gye wakyusa nefuuka for God and my sitaani. N'olwekyo lokoka, ozze bujja omwoyo gwo, Katonda akuyita osobole okulaba ku kifuba kya Yesu Kristo. Naye twongera okukulabula okuyitira mu kamwa kaffe abakkiriza Kristo Yesu nti tukwagala nnyo, naye kijja kuba kitunakuwaza okumanya nti ogenze tokkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi wo. Mukama akuwa omukisa era n'omwoyo omulamu ogukulimu guluŋŋamizibwe okweyama nti osazeewo okulokoka n'okutwala eggwanga lino mu maaso ng'omulokole oba ng'akkiriza Kristo Yesu ng'omukulembezeewo. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'ali, oyo Katonda afuga eggulu n'ensi. Amiina. Export TV to the world.